Ekibinja ky'abalamazi abava mu bulabirizi bwa Madi West Nile nga batambuza ebigere batuuse ku kiggwa ky'abajulizi abakristaayo Namugongo ne yeebaza Katonda olwa gavumenti okubawa obukuumi gye bayise ne batafuna buzibu bwonna. I want to thank so much for our government of Uganda. Government has given us free security in our protection in the roadside. Abafudde West Nile and Madi Diocese batambudde olugendo lunene nnyo. N'abadde bamaze ennaku nga bawumuddemu babukeereza nkola okutambula okwolekera Namugongo nga basimbudde embuya wakati mu kutendereza Katonda. Gye bayise bakira baleka abantu bali mu ssanyu era waliwo n'abalabiddwako nga babagabira amazzi. Ebyokwerinda binywezeddwa okubatangira okufuna obuzibu era mu kutuuka e Namugongo baaniziddwa Reverend Filiam Alako ne yeebaza Katonda abatambuziza obulungi. And then I want to thank them for the security provision, because without them some distances we would have not moved. They have really been helpful to us. They have guided us to show us how we can move on the way. Abalamazi abalala balaze essanyu olw'okutuuka e Namugongo nkati beesunga lwa 3 June ku Lwokubiri okujaguza abajulizi ba Uganda. And I'm so grateful to God that whatever I've come for should come into fulfillment. In Namugongo, it's because I use my foot coming. I didn't use any transport. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.